tuyita mu mbeera embi lwa bakama baffe nkola gye bakolamu ebintu. Muzeeyi yagamba abaana b'abajaasi bonna basomere mu ame boarding schools. Masindi, Nakasongola, Jinja, nze nali mbikolamu Kakayura mpadde okuba inspection mu masomero ago. Abakulu ne babikyusa ne bagamba tebakkiriza bajaasi bonna bayina abaana kusomera mu Magye bayite ba orphans. Ne tunoonya ba orphans ne babatwala. Olwatala ngo orphans nti nedda mutwale mu baana basome. Nga bakulu bataddeyo baana baabwe. Olwaba nti ate amasomero bagaggaddewo afanda njina n'agaggalawo. Katugenda okuva e Rwanda ne tuwulira nti bawumuza abasirikale. Tuli Rwanda kofe era n'abamu abali e Rwanda amanya gaabwe gali gapiyalinze nga mwegali mu mweyo reduction era be baave bamugamba ajja mu uniform. Tebaba kimayo ku lutalo babagamba ajja mu uniform oli ku list eri. Nga sebo n'agenda ebbombo ne bamwe mtwaje 15 ngaga yi naye Mpumuza batya. Kugamba olaba ogendeeka ng'oyinza okugamba n'oganti singa bano bangobye ati kanike ngende noonye abayekera bakkonya. Kati onzigyemu otya mu Magye. Nze sikusabangako era abaana abangi abasinga ebweru eyo tebasabangako. Bagamba bampumuliza sesoleko bamuwuliza yagamba banforcinga n'okuva mu Magye kubanga lanka yangeze nga commanding officer Sata Ace Battalion nakuba Jesus ekyasi Muzeeyi nampromotinga Sefali n'ajuwa mulalo munne era lanka bazigabanga lanka ya Giita nejja negende wa Sekabojja n'okimanya walaba bisaso kasinja gwe mwana gwe nakwe nnyota ate wajimpeeruwa alafande gwe ino kuŋŋamba ate ennyota yange eri wano so nga abakulu eri babikyusakyusa naye nga ne bakkano baani bagende bagamba ha naye bane twakoyira bwereere ne bakumbaawo nga amaziga ge gakola ki omu yaganira mu fulati ebbombo bamugjamu na miggo afande wawumula gende ewammwe nti wewe Museveni n'akimanya nti bakamba Mpumuza tinkagarugamu togavaamu bamukima waggulu mbooko ssebo. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Uganda mwenna tubalamusizza mwenna abatugoberera abagobera omukutu guno ogwa mukulu Kisubi ugupdates eyasalawo atukwasizeeko nga bakadogo okulaba nti eddoboozi lyaffe lituuka ku bannayuganda ne bakama baffe mu Magye paka ne wa president kubanga kiyinza okukwata ku buli omu oyinza okusanga nga afaanana Lweyisa awulidde n'agamba Giita bw'abanga yakulembedde abantu abo babaleete tuwulire kizibu ki kubanga kati ye afaanana Lweyisa amanyi nti nno agoberera by'amagye babasasula bawumula abala badizaatinga naye nga kwegamba kategole nyingi naye obulumi we buli kubanga abaana batwali bato mukuba bato tetwajjukirwa ffenna twatwalibwa mu regulation yemu nga bakadogo nga abajaasi b'eggwanga NRM naawe UPDF. N'olwekyo mukulu Kisubi nkwebaza nnyo omulimu gw'okoze abantu abamu mu ntandika y'abakadogo twasooka abantu bana nentula ne Nassaazi nampuliriza ng'omwana omuwala nentula ne Ssekitoleko n'aŋŋamba naye abasajja abo kweganga olaba buli muntu alinga yakoowa naga abantu batulimba dda naga nze nali commanding officer naye laba bwenfaanana nonda bicupa ne muga Ssekitoleko tulina okubeera ku mulamwa kubanga bwe tutaaveeyo kwogera bintu bino teri ajja tumanya mu Magye bagamba twali tuli bweru w'amagye kagamba amagye tegakyatuliko pulezidenti bamugamba twafa ffe tetufanga weetuli yesu otalo lwatta lwe batta bannaffe twaziika bangi naye twagenda okulaba ne tugamba no eddoboozi lyaffe singa omuntu avaayo n'atuwa access ng'eya kamera ng'eno kiba kitegeeza eddoboozi lyaffe lijja kgenda wala bannaffe abala bali bweru
bali mu magye twakola nabo abala bali mu luweero abala balaba ebintu bingi abantu babulijjo bolaba mukulu kisubi bayinza okuba batusinga n'okumanya ebyali mu luweero kubanga bo balaba obote yajjanga n'akuba olulaale mu luweero ng'alaba bassebirumbi ebyatuka ku bassebirumbi abo bibabikolanga baki abalawe bali ba youth winger bwotuka ekasesa walo family ya Kamulali awaliwo empuku gye batteekamu abantu bina naye nga babikola family ya Kamulali naye muzeeyi teyana kye yabakola tayina kye yakola kyobamu naye baakola omulimu gwabwe nga UPC we yali yebakola ki yebakozesa n'olwekyo nze nsanyuse nnyo okulaba nti ne bannanga abaali balowooza nti nno twogera bya butaliimu ekinyegenyege kibakutte era ne bajja naye nga muli sitimba alina kubanga nze nkimanyi omuntu yene yali birose 18 years yali mwana muto era wawidde afande emigadde be baasuka ne bagamba gye bagenda kusiba gite ebintu byogera bagenda kusiba yes naye bino ebintu byetwogera ne ba generals gye bali babiwulira n'abakulu bonna abasinga Magye babiwulira ne bagamba gita nno omulimu ogukoze kale ffe twalemwa kubanga twatufunye ranka ate osanga twandikoze mobilization ye mukama waffe yandigambye nti tunoonya bayeekera era nange basuka ne bagamba gita bajja kugamba owandiika bayeekera ne konze ADF nze y'abasiraamu nze sigikolangako kakati ate buyeekera buli nakola obuyeekera era ndi muyeekera wa NRA otayinza kusikyejjaako ayina enfuuko omujaasi wa Uganda sikyejjaako ebizibu byaliwo mu Magye naye yali nsonga ndala president yagirimu ba general bakoleta bagimanyi basejjusa bagimanyi basale bagimanyi that's another issue eyo malisi yaliwo naye balina okumalisinga lwaki kuba nakwata ku lusaniya lw'abanene ekitali kibi kubanga nze nali nongoosa Magye okusinzira assignment gye nafuna era nebeera firifirudi nolwekyo mu nsonga gy'obuuziza mukulu Kisubi ensonga y'abasirikale complaining up to now abatali bamativu bakama baffe bagamba abo baawummula bakama baffe abatali mu system nga bazze buzi ne basoma ebintu ebyo ebyakiraliko biki bagamba abo babagoba kubanga bate bamanya reduction yeyo ya 92 94 yali etya pressure yali etya fetukulidde Magye tulabye ebintu bingi one thing let me tell you nze okumanya ebintu bino byonna ebisinga obungi nasoma intelligence emyezi egi esatu nga tugenda e Rwanda era nagenda nga mbega naye nga maze certificate naye nga ate bwe negatane lwejema ekyo kyali kirala kubanga baali banneetaagadde okusinza emundu gye nali nkuba kakati ate nensoma kose eyokubiri ey'obuwandiisi mu Magye nentegera ebintu bingi nga maze okusoma kiraliko kati ane nengatane intelligence kubanga mu intelligence osoma ebintu byonna n'obitegera bulungi naye ate bw'oyingira mu kiraliko kitegeeza nti obanga omuntu amanyi record keeping kubanga bw'osoma buwandiisi gwe okola strengths esasula Magye kitegeeza bali aba finance bo baliwo okukuuma ssente z'Amagye naye nga figures era bw'okola mistake n'okola figure nti nno brigade oba generals ba nsasudde 2 n'osasula 18 so bali ba general bayinza okulyamu amaaso bagamba ani yakoze strengths nti Giita naye gwe Giita akisafunye musaala kati family yange egenda kulyawa nakolako era olunaku lumu katono bandyemu amaaso ono dda muzungu gwalabye oyo gwe bawa omudaali wano juze Kamuli kati babakyusa nga sitegene esongerako increase kati neeri babasaze gye bava kati omusaala gufulumye abasajja nga bajja Giita omusaala gwangulidda nti mu camp commandant siriyo bakapiteni be nasasula nga batono musaala kanona andye kwagamba olaba ereyo kakati mu department ya clerks mu Magye ya records yesasula emisala gy'abajaasi yekola transfer omujaasi ayinza kuva mu location etu location B nga tewali transfer eba self deployment kitegeeza ogwo musango myaka 7 kati omujaasi bwafuna ranka waliwo gibayita erieba part 1 order efuluma ku notice board naye ate waliwo part 2 order kitegeeza part 2 kwe kulaba nti President Museveni awadde Giita major kati mbalina okuntekamu part 2 order navudde ku sergeant president yampadde ki major part 2 nefuluma era babuuza Giita wayambala major waliwo part 2 orders nti muzeeyi yampa yakuwa biki biyinza kuba byoyabyanswa nti yayogera nti ebivabo twagala confirmation president bwe yakuwa major waliwo message nti nze yaŋŋamba yampa nti ebyo byammwe ne Museveni tetubimanyi mu Magye tebiriiyo naye nange era sinza confirminga nandibadde neyita major naye sisobola amwe sergeant
eyampebwa afande Rwejema era waliwo benawira n'abagamba nti Munsiko tewaliyo langa. Munsiko promotion zaali abakulu bagamba sergeant kisubi from today you were platoon sergeant. Kati appointment platoon commander ngaba afande Migaddo wabalaba. Eyo yajjanga appointment kitegeeza ofuuse officer lieutenant. You have to command a koi kubanga abakomanda baali batono. Batebana abantu 27 abava abayingira Munsiko Kabamba Luwero bichi se bandifuze je kitegeeza era ye formation je nkulanga structure ya Magye ya dalonda afudde Magye gatambula afana kaino tafira lumye twatuzika kazini nagamba Magye change step kitegeeza mu Luswahili badilisa atuwa era ndowooza olaba nonga basikale bakumba change step kwe gamba kwe change step chusa kwe gamba kisubibwa ovaawo kitegeeza nti kamera ntejja kugenda maaso kukola kyekiri kati Magye nebo kuba ye nyumba y'essubi ne kuvaako akasubi kamu ennyumba tetonya esigalawo kati kyenkulaga kakati ffe Giita obutabaayo mu Magye panaawo naye nga betumanyi bingi bagamba experience is better than oba bwe kiri mu luzungu bagaba anti nsoma naye bimu sinako bituukako is the best teacher. Ensobi zaaliwo ezaakolebwa kubanga records mu Magye erina okubeera mu buli kintu kyonna. Eyo records department gy'ola mu Magye omukulu waayo mu Magye ye chief of staff. Department ya records neya finance neya CPA chief personnel zitambulira ku muntu ogwo chief of staff. Olya era ensobi yonna ekolebwa mu records chief of staff abeera answerable. Ensobi yonna ekolebwa mu finance oba ne basasula inflation chief of staff abeera answerable wa president. Kakati chief of staff yalinga ye muntu ye mama wa Magye kati ngabo olaba joint chief of staff alina okutambulamu ne chief of staff kubanga oli just joint atya okuyunga CDF ngabo olaba DAF ebyennyonyi SFC sima kati accountability yonna afande Kyanda Panau yagitunuulidde naye nga chief of staff ku ludda lwa afande Kayanja command land forces Magye gonna chief of staff era bagazi ne Bellows gena chief of tezigana bajjakosi ngene wa chief of staff yatunulidde Magye ye mama waaki wa Magye kitegeeza supplies zonna logistics director of supplies zonna ziri wansi wa chief of staff. Record keeping bagala ku recruiting Magye bichi chief of staff yalaba n'agamba ndabye strengths ya Magye aga wansi ekendedde abafudde abadizatinze abagenze eka n'agamba n'awandikira president oba nandika CDF n'amugamba mbadde nsaba wabeera recruitment y'abasirikale ng'omutwalo ogwo oba tufune yakakaago oba tufune kubanga ndabye atyale bakendedde bwe tulaba Marine beetagayo okutraining abantu nga 3 bwe ndaba SFC terina man power kati nakibala ekibalo kye kati nabatuula mu meeting then baleko ba designing nga ne bagamba president tuba tusabayo recruitment Magye gakendedde strengths kati olaba nti records playing ebintu bingi era mu Magye kyo olaba nti omulimu gwa intelligence omulimu gwa clerical mu Magye bwe ezo department biri bw'okola any mistake the penalty is death era bakituyigiriza kubanga tuli bamulamwa nnyo mu Magye bw'obanga oli clerk oli muwandiisi intelligence wamulamwa nnyo mu Magye kubanga it is a combat intelligence olaba kati bandi badde bambega bebweru bandi badde bayiso naye lwakuba kati ebintu byajjamu ki okulaba nti abantu bakola byabwe nte kati abandi badde bakola ku Magye combat intelligence bagamba katuyingiremu kubanga system abantu kati bangi twali milioni 11 katuli 47 nga security ino okuba ki nomo now ekintu ky'okuwumuza abasirikale nganze Giita eyaliko mu department eyo eyenyigirako mu kuwumuza abasirikale eyenyigirako mu recruiting abasirikale kubanga kati waliwo be nali kuutinga esaazi no bamu ba brigadier abamu ba major owira mu records kubanga tiimu zibazipanga ne bagamba Uganda nene ne babalira ne bagamba Kagadi
Kibale, Miti, Mubende, district ne bagaba district. Ne bagaba district 5 timu bweti ewondoke. Era abakulu bange bennakola nabo ngezo timu twakola afande Sam Kiwanuko yo Major General. Twakola Moroto, Soroti, Mbale ne twakola Kabongo Moroto awo na twakola wao. Abantu kati ba brigade yaba Kano. Twakola okuva Kagadi, Kibale, Mubende, Mitiyana. Twakola na afande Kinaru oyo kati brigade yanzi nawo CPA chief personnel. Twakola na bafande Ogwale, twakola na basajja kwegamba timu baba bagikola batekako aba training then bataka kukelariko mulimu gwe ne bataka ne ba doctor omuntu oyo basooka ne ba muchapisa balabeta ina pressure icyo laba badusa no jango wekera kati doctor nakebera ino kukebera gundi meter box zikola oyinza okubanga batwala omuntu wakuttisa abantu nga ekendo lineri ate lino obuzibu eribi eriyo kisirani kakati ba doctor ne bakwatamu ka doctor kate wali mu exercise doctor bali commendinga kakati bana ata abali recruitment nabo system eri walira ndozo bafande kinalo bali mu training wings kakati ne bakebera omuntu oyo asana simulema tagenda batawanya mu training wing mbwate aliko eriso limu ate bichi akati onebang kati bamala okonfirming abo ne bayitawo balina basinga ku desk yaffe to document ne tukuwandikako atatawo yani mama yafa ozalibwawa bichi kyovula bo mujasi yenna amanyikiddwa wajava kati ogwo mulimu gwaffe okutegeera Giita Musoke avaawa tata we kiraliko kyovula banti team golaba abageno kuwandika amaje baabo bali kololo awaberawo kiraliko wabera ba doctor ba nurse babera banga oli muwala nurse akwata mweri nakebera bulungi kiki ekiganye ki lwache bere eri mutono nti ate omanyi na yonsa nnyo nti kati nabali ne bamanyi kati omulimu gonna bwe guggwa abantu abo tubakwasa recruitment ye department ya COT mu Magye chief of training ne batwala kabamba singo kawewete ebyo byabwe kati ate bagenda kuddamu ffe tulaba bakiraliko nga tugenze bawa namba kulasti bano bayidde nti bayidde mubafumbye bayidde bulungi nti mubakalanze tubakalanze pale ne bapangana kati ffe tumanyi tugenda gaba ennamba ne tumanya nti ennamba eno RARO naye ba officers abakadeti nabo tubakolako byabwe ejjinja kalama biki naye kati abasikala abantu tumanyi kati tugenda ku namba ki kati ejjeri tuse mu namba 28 mitwalo 28 kati ene namba mutwalo mulamba tugenda kugabirazo intake era tovula bemanyi lwakuba kati ngabe walabye gundi ono Sam mwaga nti namba yange bajinzi yako ne bampe eno bye bizwere byayingira mu Magye ne biyingira ne mukumuza abantu ezo nalabye zenkana zonna nalabye empanvu ze anti tujita neje bamujjako temuga ibi yali nto yali RA ali mu figa nya kati yo nya senior kati zezezabula mu bintu biri bye nagambe ebya Agosti kubanga bakulu bateekanga mu gye baagala kakati obuziwe bujja ku nsonga y'okuwumula abasikale nga bulabe bangi nnyo b'omuzano bakomplaininga si bamativu era bagamba kisinga ffe basaddaaka ekisooka be abantu b'eruweero emyaka egyo 5 gyalinga myaka 5 twalinga basibe twalinga abarifugee naye nga tuli mu Uganda kagamba Uganda mu Uganda era kye kitwogeza nolowooza nti abantu twogeza busungu obaki kwega tulabanga bannaffe abatulyamu enkwe kubanga bw'oŋŋamba nti nno bawalanka mu lubiri abantu ne bamba lanka ne tugamba oke bakama baffe bambadde saluti ne ziba saluti ffe twagenda okuva mu nsiko nga buli omu akubira munne saluti nga ffena tuli ba comrade tumanyi oba kale nga afande site ayinza kukubira naye bana basigadde jamba afande gye ntuyita baafande teamwork tumanyi nti tulinga nkuyege naye kati kasabatuka ne baga nti regular army mu lubiri ne bagaba lanka abantu ne babeera ba captain abala ne babeera ba major abala ba lieutenant colonel abala ba colonel abala ba major general abala baki ne tugamba kale eyo banchi era kyovula eyo first bunch of gawo mu Magye babuuza afande Kayendo atafire wali mu gawo ki nti first bunch tali mu 12 gawo tizi general administration general gawo kibanga kibinja general officers and administration kati eyo gawo gibagabirako ba officers okufuna ennyota
n'afande Kanugabo yava Sandusty ayina gawo intake kiji bali bamutwale kabamba ne bamuteka mu intake kuba nti yalina intake Sandusty teri intake gw'osomye ennyota naye olina okumanya nti ali mu intake ali mutwale intake 37 kyovula babe Tanzania abagenda bano bafande koita bagamba it was 37 rongo eyabakadeeti negenda n'abaofisa 2 mwatano bakatumba wamala bajora mugume basalimu sali yakoira jinja abo nabo nabakolawa munduli bakiyengo ate kiyenga ate yekyusiza banne kubana bano baamwekyusiza ne bagenda bakubaka bambo olabe ebintu ebinyuma kati nkulaga kakati ebintu byokumula Magye nze ngo wali kodizi eyawumuza ku basirikale bwe nyingira liko dizi nasanga bannaffe abo baawumula kubanga ffe twali Rwanda wayingira wa records nyingira 97 yeah babasinga baawumula 92 kati baawumula tuva Rwanda olira era naffe bwe twakomawo Rwanda baalondamu naye n'okuwumuzera abasirikale ako kwalimu obutali butereevu bwennyini kubanga mwalimu fitina nga bagamba gundi oyo asusse gundi yayagala mukazi wange gundi oyo yakola sigga nti ebirabikira mu Magye bikolebwa kamanda office abadde yagala mukazi wo n'alowooza ojja mukuba amasasi nti Giita yemujjulize kati nze nayogola kumpe mu Magye ndi mu Magye webuza Giita yagenda ati ebweru era question wezi Giita lwaki abeera ebweru wa Magye yandibadde afazali mu media oba mu media yabali yafande kulaije oba yandibaddeyo mu mwaka yivuza mu doctrine kubanga byamanyi bingi ne biyambako Amagye naye olaba Giita ali bweru wa system oyina gamba kati who has a solution nti president has a solution to Giita ninga ba general we bali ninga kale nange president jamunoonya mpola mpola ku kamera na ugamba yalina solution ya nawe kenyini bugamba nange bwe ngamba ne bakadogo bonna kati abakremi kuba kati omuntu president bwaba yagamba nti sagala kulaba muntu bwe bawa mitwalo 15 amaze bwe emyaka 15 bamuze ku musaalo omupya oguliwo kati bamubalirire naye afune kasenta akawera agenda atandika obulamu kitegezo muza ku musaalo omupya tagenda kudda mu service abereyo mu kyawo naye nga afuna salary ki empya defense ina sente twatandika nofuna sente mu 86 nga tuli mu 380 billion panao tuli mu trillion mmeka musanvu goza sente ezo tebayinza gamba nti no katuleke bino tulabira abantu bate tukyali bangi abantu bafudde n'ekibi nnyo okuba nti abaana baawumula mu bulumi bakoyera eggwanga lino ne balituuyanira ne batambuza ebigere ensekene eziruma ne beetikka ne bakonze gambye buli muyekera yenna bamigadde babadde nabo wano bakagundi ojjano bakafeero balaba afane kafeero teri muyekera ayinza kutambula nga atambula straight nga bw'otambula kisu bonna baakyama kwetikka mota jolaba mota efaananga ekintu ekyo ena best plate egundi eri kwetula pipe baga otabeba ne mugyetikka abantu kumpi basatu ne mwesitula ne mwetikka oyira sebo ne mwetikka okiraba ne mwetikka ate kubanga tetwalina mmotoka ffe twali stowa ate ffe twali amula ate ffe balwanyi mwali mukola buli kimu anti tulina kubanga nkuyege walabeka nkuyege ng'ettaka itise emmotoka nti etuuka wali ezimbe ffe nkuyege mulimu ezitamba ne president babisaso balaba gundi balaba bansereko abagaba bali kwa command simanyi baani abo bakuuma ki namunswa era amundurani nze nali kwa command wa president yes kakati ffe Giita bapirika nakasajja lwajjali wa kayunga wa ekatagwe biki waliwo amakulu agamaze ekatagwe mugende mugaleete wala matamukutu kagenda ngoma mugaye escorting paka ngoma kitwakozesa maanyi gaffe kakati abaana bano nze bannuma nze ekintu ky'okuwumula Amagye nali ndowooza tekiyinza kubeera mu Magye naye nakirabako nga twakawamba Amagye gonna agali ag'obote ngaba prison of obo owira migadde bwe yagamba Masakamba alawa be twakwatanga bonna president yabatwala Kibulala as a farm prison bayige politics waffe owa Magye NRM twali bubi NRM temwali mu muntu amanyi bandi abantu abonna bava mu Magye eki gali amakadde Air Force gyolaba eyo okusinga okubeeramu abasoga bankutu baani bafande enkutu baani baali basoga be bayingira ku mulembe gwa Amini nga bamanyi Air Force okyaba kakati mu ba prison of abamu baali Kibulala
era baatuke ne bapanga ebibinja ne bagamba December womanyi nti oli mulema professionals simanyi baki kati ne basigala ba GD that is ground duties bano kuba mundu simanyi bikyaba naye group nebeera wali kati nosanga ebibinja kati bagende bagamba abamanyi ba professionals ngoli mu professional wali chichi ntize ndi crack yali mugobote mugaguni ate gwe nti nalimu era botuka muri records bikyuse kati ng'abantu experience na government na Magye change step records panna tojja kusanga muntu yali mu obote nebe basooka nga twakawamba era kyo bulaba afande Amadi Kasiringi mujasi wa amini yali mu records director sebugwa gundi sewankambo kati yayirwa amata brigadier naddamu nga director records kubanga bali bamanyi tamuzi za kiraliko bamaka kodiri bategera system bwetambula era abasinga bali Magye ga UA abaliyo badungu bafande dungu bambi yafa aji jungu I salute you rest in peace nabala bangi ba isogu bazuka bali Magye ga gobote nga bali ba officer kasazi no bintu nabo basomye ne bategera kaliko chechi mwalimu kwebi ha Johnson Magye ga gobote gami ga UA kakati ne bayigiriza kiraliko nti liba somo ne musoma ne kati nganze Giita bwe natega ne ngamba era toyinza kumbuzabuza tetakyuka nyizo gamba form bwete etegeeza kino form bwete etegeeza kino form bwete etegeeza kino oide no particular za muntu olwaki omuntu enamba yabula kubanga mu Magye bateekamu empewo katonza kubuuza kisoya niyo ku enamba eno kati lwaki obuuza nze ekintu ekyo nakyo kyasobedde nnyo ky'abantu abagamba enamba zaabwe eddagala olina gamba nti enamba yange yali ndala naye bampeena ansa bamu bempulira nga kale abalina ebbiri obanga yalina bbiri nti yatandika ne RA kati alina RA o azaranka kati ono officer bobera officer bakyusa eri kati bana abamu abagamba nti yange yabula kakati agenda yongeri mu manya ga muntu mulala kati eddagala eryo ebyo byennazuula ku mitwalo 214 kyenagamba kati gutebereza emitwalo 214 gyonna gyalina enamba z'Amagye gyali ziine mundu naye nga mpewo olwabali abali balowooza nti bajja fuula Magye business okyaba bwe bulwadde obuva kati omuntu waave nagamba nti bampa trailer kiruma kuba nsinza kuba ne figure zange nnya Giita nakube mundu yerukoola nembonaabona nandibadde senior kyovula abantu bannaffe butugenda mu office bagamba yi namba oyitwa wapi nti nyinyi ndi watu ya msituni mwebe ekisaka nti fisibo fwe twalwana lakini kweli mulipigana gwe wandibadde officer kati alabe namba nnya ate nga alabe officer kati ba brigade baine namba 5 natamanya nti ffe twa senior singa twali bakufuna nyota twandizifunye naye bannaffe batulyamu enkwe kubanga teri mwana wa nsiko yenna eyandibadde bweru yandibaddeyo nga Kano oba Lieutenant Kano ye mistake yaliwo ogenda ka ngenda ka sekitoleko Kano genda kiyongera ku pensioni yo obulumi bwayitamu abana basome netoiza gamba kati nti nno omuntu afune emitwalo 3 webiri wamumuza wamwe emitwalo 15 mabati nagatunda naye omuwe emitwalo 3 mbu pensioni kati kyategeeza alina okuddayo ku board atereeza ekyo ye President Museveni awire complaints affe tumugambe President Museveni kati gwe wawumula ofuna emitwalo 4 nga General wa Magye nti era walaba bano mu corona yagaba milioni 3 n'agamba gwe musala gwange mama Janet yangambye mungi we aba corona ebiri zikole emirimu gyawaka tewabiraba kati naffe twandibaddeko bulungi president omusala gwafuna ogwo milioni 3 ye general bazongeza juzi kati general milioni 15 okiraba naye abasikale ba wansi tebannaba we bali bagambye finance ya ejja babongere kubanga bangi bali officers batene kakati ekintu kyogenda okuwumuza abasirikale nkirabira nsooka kirabira Kibulala twatwalayo bama prison of war twajja mu Northern ngenda okutuuka eyo mu exercise ndaba abantu bajafa ne Jacob Asimwa bwe babirimu ba Dr. Yafa omugenzi Ndawula mwalimu Fred Mwesige kati ono Kano kubanga yali akulira liyogo yaba prison of war mwalimu n'abalala kakati tutunula tulaba nga sebo ba screening abasaya bonna abakulukulu aba bayingira kwa amini baki kwegamba ngolaba nabo balinga abeetamwa ngoli agamba mina yenda wacha Jesse kubanga embonya gye bababonya muno okulya emmese olidde omuntu agamba
Masaka mwogere nnyo okubonaabona omuntu nga tabitegeye. Amagye g'Obote bwe tugasalako mu barracks mwe baali twabasiijingiramu ne tubasibiramu. Kati okubasibiramu tebaddamu kukwata ku mmundu abamu twabalondangamu lwa discipline ne tubajoyininga NRA. Naye abamu baasigalangamu nga ba prison of war ne bakuumibwa. Kati ng'e Masaka baaliyo. Ndowooza n'Afande Kiyengo omulaba yali Masaka. Oketa n'atwegattako nga kayinja kamu. Kati Oketa yalina otwegattako lwaki? Kubanga yali professional mu atirale. Ye muntu akube kompola wano n'akuba ku mutwe omulala ng'akuba mwandaki n'osanga defense nga abantu bonna beebase. Obwongo tebuliimu bw'Oketa. Kati oyo balina okumugjayo. Tetuyinza mulekayo eri era teyabeera prison of war. Afande Kiyengo yabeera prison of war lwaki? Gavumenti yaffe yamutya. Yatukuba mu Luweero kati nga ba DMI bafandika gati bayinza kukwatagana naye. Naye nga muzeeyi agamba no is a good officer. Nga bayi bakamala baga no Kiyengo abeere mu prison. Era olaba yamala emyaka 10 mu prison paka Moroto. Kakati erikodwa yandibadde alipotinga najja n'asalendinga. Muzeeyi yali amwagala nnyo kubanga bava ne Tanzania. Kakati erikodwa n'andanga sijja kulyamu lukwebwa lutwa nabaani. Sijja kwegatta. Naye ng'olunaku lumu bamuvugako ne bamutwala mu kifo ekimu kye bayita Kufu. N'atula ne muzeeyi n'amugamba why don't you surrender? Naganja ku reportinga mpola kubanga bwenzija banange bajja kulooza amaliddemu olukwe. Olaba era ky'obola be bamutte kona kiraka muzeeyi bwe yajja yagamba mu bikulaka mwake era muzeeyi n'amukubira saluti. Naga this has been a good commander. Kuba yategeera amagye kye kyategeera this is my senior. Muzeeyi amanyi nti ono senior one. Okiraba? Era mwe kati nze Giita banteka ne sergeant wa UPDF muzeeyi agamba Giita is a senior. Era abuze Giita is a sergeant koze afane kyali sergeant. Nanga kyajja kitya. Kakati bwe tuddeyo ku kintu ky'okuwummuza abasirikale nakakasa okuva ekibulala nalaba abasirikale nga bawummula nga tebalina ngoye balina uniform z'Obote. Olaba? Ne beesiba tawulo. Balonzemu abagenda eka. Mukyana mu mukaaga. Okuwummula kutandikire. Kati nze nakirabirawo ne nkimanyi nti amagye gawummula. Twogera kuwummula kuno. Kati nkulaga gye kyava. Kati abamu baira surprised mu magye nga bamugambye agendaka n'alowooza nti punishment terikuvaamu paka Museveni kufa. Kati atukoye ne gavumenti endala nga bolaba abaamini ba Hussein Adda bayingira King's Rifle agenze general yakola ag'Obote agaamini akoza ag'Obote wuyo ate akoza ag'Akayiira kati ate wuyo NRA ate UPDF kati ndowooza olaba naffe ntugamba ne muzeeyi ne bwana agenda ekya naffe katukole y'amalala agajja ekitasobose bane bagambye emyaka gigamba this is your last year genda eka naye abantu bagenda eka abamu nga tebamanyi era abamu bayomba nnyo nja kujjaawo nga tukola exercise ze twakola okuwummuza abasirikale mu maaso awo olabe ng'omuntu agamba nti ani antadde mu list ngenda kuba abantu amasanya asobola mujjako emmundu disamu nga ani antadde mu list kati admin officer gwe okola kubya ate admin officer bamutadde mu list kati kikisiri obeera oli kati ani wane director yani ani director wa UCB wa UBC nga bagamba MD nga bagamba ali retired akubuuza uli retired mi ajaga is the president retired mi nti order yavudde mu parliament nti ogendaka omanyi bayinza okwekiwa kyana wano na kirungi ebyaffe biri fomu omanyi nkoma bwe nti contract naye kakati ffe ebyaffe bya contract na myaka kubanga omanya kakati ffe mu magye NRA ekintu ekyo twakimanyira wali mu fayiro nga tujjuza fayiro okola emyaka 9 n'emyaka 3 era singa twatulina balooya abatuufu twandiropya abantu bano kubanga olaba ebintu by'amagye bw'ofuna balooya abatuufu oba reporting act egamba bw'oba ojjuza personal fayiro ng'oyingira amagye kati bwe twava mu nsiko twakola personal fayiro kubanga ffe mu nsiko tetukolangako application omuyeekera yina tetwakola application kubeera ki bayeekera era oli mpulira nnyo abagamba wano kyali kyeyagalire omanye embeera yatuforcinga biki teetale yonna yali already covered rebels wandikoze eki essomero lyandisomyeza Jacob Bwasime yagamba nze byansobera
abayana bange bonna nemba waayo era mube yawaayo mu 82 Captain Kakumba waali kati Captain Kakumba Captain owa 82 yandibadde ki yandibadde nga brigadier kati omuntu agambira nosanga nga banywa kachai n'agamba ndimu batoma ddala nze ndi Kakumba nandibadde bwenti n'omuwummuza kale muwummuze nga captain retirement promotion after retirement agende nga Kano kuba musajja wa 82 kati anaakera liminga ki then bwabira Kano agendeko mu meza ya muzeeyi amuwe basa nga mulimu bina anabayogera biki si muzeeyi yali badde abawasente ani kati muzeeyi yakiri kyali badde fomu ne kati esazino yakikola esazino kati yakikola yakirese era je n'omu yamubuuza naye muzeeyi fo tuwadde ebinabina naye bannaffe abali ebbomba abasekale ba wansi nga twalina bamunsiko bagenda batya nti I have first with you I will handle them dinga bagenze mbyalo alikyala mukyala muzeeyi n'abalaba yandibadde asooka bombo naga jesi yangu nyinyi ndio muliweka mimi kwa chiketi mupole sana mwebale nnyo kunkuuma mwebale kuuma ggwanga 10 kicho najja mu State House n'agamba afande Joramu afande Oketa afande ani afande baje koleta bani mwebale nnyo kunkuuma n'olwekyo otandika okumanya abasikale babi baawumula baba emitwalo 55 baba wa 55 abobote ab'ekibulala baba wa 55 naye ng'osanga omuntu nga talina olugoye lwa civilian ngali muzamajje andi babakwata nga prison of war kati babagambye buli awezezza emyaka bwegiti nga babala akola UA King's Life biki ka list ne bagikola abasajja besiba tawulo babajja mu uniform ogijjamu talabane bombo kati bana bawumula oba meja yo biki bagamba lanka sura wali meja n'ogisula ekyo olaba nabagamba tukole ekintu kino tufune group yaffe ewulikike kati yes lanka wawumula oli meja naye umudde oli meja manya meja wagireka wali naye ba senior officer abo officer baba wayo zineza ceremonial jagena yeka bwe bayo omukolo bakulu naagera n'atuula wali naye nga simu yite kadi tayina kiba kyegeeza n'emmere tajja kulya ate olina kadi ceremony era bakuyita bagamba ba officers kati ebyo byonna zensobi eziriwo mwami Kisubi ezandikoleddwa tuumuza abajasi baffe kabe sergeant kabe private ne bateekawo ceremonial dress bw'oba ogenda kuwummula bwe baawo omukolo gwammwe Kololo mwayigira mu nsiko mwawamba Kampala mugende Kololo olaba mbwera uniform nga mutudde mu kidaala bagamba abo be bazirwanako nga bulaba ba King's Life balina ebigoye byabwe balwana bama biki tobalaba wano omusajja omusanga wano naye omuwa ekitiibwa n'ogamba abakaawo nawo era no balaba nga bayita maaso ga president ne bakuba saluti zaabwe abakaawo nawo muzeeyi n'agamba bampereyo ebbaasa kubanga banaye bamusinga n'obukulu okiraba kakyenkulaga naawo nakakasiza ekibulala nindabanga abantu babawo emitwalo 5 tebalina ngoye ne beesiba tawulo ne batambula paka Kamwenge agasajja gakulu ebirevu bikoma kuli tawero ku sente zagende Kamwenge mu sente agula olugoyi abala balemera ne Kamwenge ne bayingira mu bigaali by'omukka nga batandikako sente baazirya ne badda mu bakazi kubanga omusirikale yenna mukazi Mwenge ekyokusatu ki omukazi n'omwenge katugate ebyo bibiri omujasi yenna ebintu bibiri omwenge n'omukazi toyawula mujasi esigala ebyo beri mayina naawe nze nga senywa baagaba nenga ndaba tebigasa nali mwana muto kakati bwe ndaba nakakasa nenga asikaye bawina okuwumula Magye ekyo nenkimanya netuddayo ku operation zaffe ntukuba engala yaffe katuba tuli e Rwanda tugenda okwira bawumuza abasirikale mu Magye basoka timu yasoka kujja e Rwanda netugamba muzeeyi atutumye emmere eveewo abakozi tubagamba emmere mwe mujibba eveewo netugana kati munabeerawo mutya munakola mutya emirimu bo balwana esigalewo kubanga bamanyi bajja muki mulimu omunwe gw'eryenvu obuwunga n'ebijanjaalo mu Magye antu afunanga lesoni nga tuya ku jjiiko
Twalyange emmere ku Johnny's, bagita Johnny's, ejjiko y'amagye bagita Johnny's, wetuliira emmere wonna. Officers mess Johnny's webafumbira emmere y'amagye. Kati nga president yalabye waliwo obubbi, Kagame amaze okukola investigation, yamugamba nti obubbi bw'emmere abakulu bagaggawadde bazimbye mu mmere y'amagye. Kati ye Muzeeyi solution yeje emmere ekole ki? Mukole mutyo. Atugabire ssente. Olidde. Era bakulu we badda ne batula mu ame council, ebisale batulanga ku Bulange kati ewa Kabaka. Lipubanga ya Republic House. Ne bamugamba Muzeeyi amagye gonna gaganye emmere esigalewo. Muzeeyi n'abagamba temujja kujjayo solution yange. Emmere egenda kuvaawo kubanga mwe mujibba. Abasika banga bali abubi. Nabagamba bali ennamba emu bali achachu. Muzeeyi n'atabuka. Najjayo stove bino byakola mu corona bino byokufumba ku stove. Yabikola akola ddamu magye. Najjayo stove wali ne bafumba akawunga ne bakateeka wali. Ne bafumba ebijanjaalo simanyi gramu biki ne babiteeka wali. Naye nga byafumba tamanyi nti abajasi be balina abakazi n'abaana. Ne bapima ya musirikale ogwo. Ne babifuma n'agamba that is enough. Sente mmeka. Ebijanjaalo byo ne kawunga 1500. Buli mujasi afuna 1500. Sasa twafuna 1500. Olaba gye tuvudde. Kati bwe bulumi bwe tugamba nti twogera bino byonna abantu bategeere nti yes kituufu twalwana. Twali baana bato naye ate twayita mu bulumi. So omusirikale ng'olina okufuna ennusu 1500 buli lunaku. Padde. Oba olina omukazi oba toyina. Olina abaana oba tolina. Ekyo Muzeeyi yata kifavalinga ekya family. Ngera yagamba ani yagamba abasirikale bange bawase. Bagenda ku Rwanda. Naye nga anti bina bibeerayo. Vice versa. Kaakati ne tuguma katugenda okuva e Rwanda ne tuwulira nti bawumuza abasirikale. Tuli Rwanda kofe era n'abamu abali e Rwanda amanya gaabwe gali gapiyalinze nga mwegali mu mweyo reduction era be baave bamugamba jjamu uniform. Tebaba kibayo ku lutalo babagamba jjamu uniform oli ku list eri. Nga sebo n'agenda ebbombo ne bamwe mtu aje 15 ngaga yi naye bampumuza batya. Kugamba olaba ogendeeka ng'oyinza okugamba no ganti singa bano bangobye kati kanike ngende noonye abayekera bakkonya. Kati onzigyemu otya magye. Nze sikusabangako era abaana abangi abasinga ebweru eyo tebasabangako. Bagamba bampumuliza sesoleko bamuwuliza yagamba banforcinga n'okuva mu magye kubanga lanka yangeze nga commanding officer sata ace battalion nakuba Jesus ekyasi Muzeeyi nampromotinga sefali n'ajuwa mulalo munne era lanka bazigabanga lanka ya Giita nejja negende wa Sekabojja n'okimanya walaba bisaso kasinja gwe mwana gwe nakwe nyota ate wajimperuwa alafande gwe ino kungamba ate nyota yange eri wano songa abakulu eri babikyusa ate gwe tonna wa complaininga olaba obuzibu n'obulyawo kakati nze Giita kyobula navaayo ng'omumuli ku bintu bingi mu magye kasanga nsoma kilaliko nategera ebintu bingi n'obuzibu obulyawo ne format yandibadde etya kitegeeza director planning alina okudayo ku board apulaninga awulirize bye twogera agambe amagye galina kuba bwegati naye basajja batu ne bosanga bakola n'osanga epapula bwebiti ng'atereezezza naye olowooza babikola n'agamba Giita byoyogera byonna twabikola dda naye abasajja bakola bintu birala waliwo abatabyagala anti bo balaba waliwo bye bafiirizibwa munda muli kati ejje terijja kutereera kati tuli UPDF ezo mistakes zandibadde teziriiwo kati okuwumula kutandika 92 bwe kwawumula abantu abali mu records kyeggambye kiri nti nno mwayingiramu ghost soldiers era ne mukuumula bateekamu empewo nfunirawa era fe tugenda okuyingira mu records abaana batugamba nga tugenda ku exercise ya 870 tumaze kira gundi course twakola ku discharge awo 98 ne tumuuza abasenge tubawe emitwalo 94 batugamba nti mwe musanze Magumba wano naye buli mwana ali wano staff omukadde ayina amaka yazimba musanze Magumba kitegeeza nti tetusanzeewo nnyama obusomyo bwonna babunuunanuna mudda system baagigwamu kwati esingo wasanga ng'omuntu kubanga bawumulanga bw'ogenda mu records mulimu offices eneekola ku Kakiri eneekola ku Mbalala eneekola ku Mbale Moroto ewadde Nabasa kati ne division commander bw'aveeyo ng'awula obuzibu mu division ye ajewa in charge etwala Moroto afale diko olumu bw'ave Fort Portal bw'agenda mu records agenda mu department ye mukolako n'amugamba lwaki abasirikale banga bakapiteni basatu babaleeta ewange lwaki bafuna musaala
Can you answer? Namugamba afanda abasirikale abo zisaba transfer letter naye nange ndaba mubateeka mu nominal yamwe yawa eye Fort Portal kati gende wafande CPA sebe division komanda n'atambula naye ngaze wa kikolokolo gwe ndi wa gwe pirato waawo gwe bategerera okiraba ekyo kati gemaanyi kiraliko maje geyina toyisamu muntu maaso oyinza omulaba lanka ntono naye nga ate yasasula ne president omusaala kati nganze mwe nali mu department eyo nga president RO001 nze muwo omusaala era nga manya ba general bameka aje Jodongo Muzeyi Museveni gundi president office ate bikakasa ki olala byekonga olala nonya Giita ade kunvaako ki oyinza okwogera obulimba kati nyinza okulimba ensi Gened quota mwembalibwa era nga nyinza okugamba nti naba brigadier bwe bati naba kano bwe bati ebisale bino mwalimu Sefali nga chief of staff brigadier general mulimu Museveni kati Museveni ali bali mu president office je tumusasulira salary ye sebe tuloza ntasasulwa salary mujasi RO001 oshaba era nga batoka president office eba form ebera bweti kati mu president office eriyo general ame commander office no manya waliwo omu major general wano brigadier wano gundi abono basasula bali 10 kati go basasula 12 kitegeza Giita taddemu empoyo abantu aba era bakitegereka Giita kalabba emtwale 15 gino givaawa kakati IMF International Monetary Fund ndoza kitongole kya nsi yonna nsoma sebo kakati nsoma luzungu kakati language kakati yateekawo pressure ku nsi za Africa nga balina okuwumuza abakozi semaje gokage gawumula n'abantu bakola ki bawumula mu institution endala ne bagamba muzenga talina kyakkola era Muzeyi Museveni bagamba takyagalanga ko kuwumuza bajase be NRA kubanga yabalinamu value oteberezanga omuntu okusula ennaku 5 nga talidde omuntu atambuza ebigere nga ye transport ayi ne bakola omulimu olidde kakati yatulumirirwa nyina nga talina kyakkola era bwakusanga ye nakasege Giita Musoke gwe ani yakujja maje afa mbadi report general mbadi report hapa who decided this to decide kwa yes kubanga yako inamu value okiraba ne anti banji bakikoze banji ne katimbo tujja gende wakatimba je tujja kuogera paka ne paka ensiru eritegera kasense etegedde beba jaji kakati amaje batuka amaje ne bagamba mitwalo 10 sente ezo zokumuza abaseke zava mu IMF siza president Museveni siza sako yaffe ya Uganda ali kasimo kyaliki bobaga kati bo bwe babalirira tandikwa kiki kati bodi bwe yatula ne balirira ne bagamba buli mujasi ya descendants zetufunye tuumuza bwe bati tubagabe emitwalo 15 sawa eno zali zibalirirwa mu sente ngambe emitwalo 15 esazi ndo zabandi badde kati bodda ku current eriwo kati zani badde ndo za milioni nga 2 nga 2 ne katoyinza geraganya bya 9 n'ebya kakati kubanga ne saa zino kisubi oyinza okukwata wana akakadde n'ogenda ali mu supermarket nibaga n'ogamba nva kuno nakakaddawo nti wa waliwo omu kadogo munamwe yangamba bamuwe sente ezo nti nagula kakabanja nazimba family abamu ayinza okuba yagula ayinza okuba ba family bayina ettaka yebwatyo bwe yangamba andi kakati abantu ensonga lwaki nkubuuziza nti zali mu Luganda tulina ekintu kye bagamba tekiwomera matama ki abiri buli majja kwogera ebye nawulira omwe yagamba nti bazigula mu kaseti olidde kati kye nabadde njayo okugamba nti ebintu biri bisatu mu maje ebintu biri bisatu mu maje omukazi omwenge ne music tobijja ku mujasi kubanga ye abamanye sayo nangenda kufa so Giita kye tulino gamba eyali guided obulungi yali asobola zikola mwe yayina obusobozi n'amanya nti era yavaawa kubanga nja kutegeeza bajasi bonna abali mu operation area okujjako nga yali avaayo na kiwempe olwaweddeyo
abajasi bonna bali mu operation areas mu biseera by'entalo yali avaayo na kiwempe kye kubanga gwe mufaliso teyalina kintu kyonna baatwanga emifaliso mu magye ebiseera ebyo twali bulungi mu NRM baatwanga emifaliso baatwanga bulangiti baatuwa buli kimu naye fe abali mu operation areas emifaliso egisinga bakama baffe baagitwalanga kubanga jajjanga ne bagitugabira ne bagamba mugiteeke mu store eri tojja kubeera ng'oli ku nnyayo ofata nnyayo oswa omufaliso era nga bw'osanga tutambula akafaliso k'omukulu bakawa Giita beba otabeba tojja kusula mufaliso gwani gwa komanda kuba nekkonyi yalina omufaliso gwe sebe ejjaffe nga gisigalawa kati twava ggulu emifaliso wagireka mu store esaazi zino tuli magamaga ani gwobuuza omufaliso era batwagamba ebintu byaffe bane twabireka ggulu ng'amagye ate ge baayiwa eggulu store zonna baazimenya baaluutinga njagala tuddeyo ku nsonga eno okwongera okumanya bankubuuzizza nti zaali zizitowa kyenkana kiboogera sente ezo n'ogamba nti miliyoni nga 2 nenkugamba nti ekitegeeza omusirikale ebiseera ebyo eyalina famire ye ng'esobola omugayidinga nemugamba nti kola kino ne kino yali asobola okukolamu ekituufu olaba kati abasikale bagende Somalia bagenda Somalia muzeeyi yagamba bagende Somalia bafune kuki ku dola oyita mu musaayi okuzifuna naye okimanyi nti nno abasirikale nga bali e Somalia ebirungi bye batalina ano mu Uganda basooka birabira Somalia ne babigula kigattira wano kyenkubuuzizza kigattira wano jala emitwalo 15 uwo musirikale avudde mu magye talina mufaliso alina sooka 15 aguleko ki alina omukyala talina yadde ebiseera abakazi baffe bayambalanga machalya okwambala ka gomesi baalinga beesibanga buleesu ku myaka 15 twasalamu tuwasa olwa situation eyaliwo ku myaka emito kubanga twala bakama baffe bo baliko privilege at least nga bobeerako n'omukazi balina ka privilege kebakuwa awuye iko na bibi uya abachi we mwenyako na bibi wenda rudi huko nga tumala ku century weekends mwezi kati bobana omukazi webba webbi nogenda ko mama yingi ya pole olide olabe ku mukyala wo naye eri ku central malayo mwezi era ebintu amala kubiyomi ne kwa president lwatukola obulinzi nga slavery n'agamba no njagala omujasi bikyuse kati ng'okole saa 10 abane bayingira naye wabeeranga wali n'omukulu najja nga weebase wewe unalala kwa bulinzi jamba afande maze mwezi awe nkube enkubiraawo kugangola tuyita mu bulumi tulinga tukyali bayeekera naawe ekyo bakama baffe baasalamu omujasi afune emitwalo 15 exercise zaali singo ez'okuwummuza abasirikale nga babaterawo emmotoka zibatikke zibayiwe kugombolola buli muntu bamuvuga paka kugombolola yeewaabwe n'amabaate gaatuukira kugombolola ago mbugavamu ayemwefu era gaali magumu nnyo si bye bino ebyago bya baati biki nga naawe ogamba yes gana mabaati abaalimu amagezi baatema emiti ne basamba ettaka n'atekawo ekiyumbayumba ng'ekyembizzi n'atandikirawo embeera abantu olina sente zigula ki bulooka ebiseera ebyo abatalina bwangu bagenda tuka okufuna amabaati gali ng'atayi yayingira mu mabanja era yagenda n'omuguzi we n'amugamba mpakira tugende empigi bwe tuuka empigi nga sayininge stampu kwa bonna bagakonyeko bistampu IMF Sabayi Jackson biki ne bagawo omujja bwe gava nga yo ne bagateeka ku pick up nga mugamba malayo sente nommeka era ndowooza mitwalo nga 13 oba 12 amabaati gonna 20 chwa n'engogo zaako olwamwala kwata kasente yatuukirawa muka senta watuuka n'agamba mpereza yabbi obisere waliwo chairman mpa chairman kati olaba nabana abawumudde kati kyegambye wali eri nti eyali guided yakola ekiriyo wakati ogambye nga bwotayula mwenge n'abakazi na musirikale abamu gye bagenda so eyali guided bamugayidinga yalina mufaliso yadde teyalina yatandika nga bwe yatandika embeera waliwo abalina family zaabwe ezimu nga zisobola ya naye ataalina family yera yagendanga nga refugee era pakati abalala babonaabona abalala kati baagwa eddalu bali eyo ne bagamba wuuyo olide buli motoka eyita wagikubira saluti jambo sa jambo ndi oyo yali mujasi wa Museveni oyo yali bodyguard wa Museveni aliwa nti oyo
bangi obasangeyo bagwe eddalu kubanga embeera tangira ennyana nigina eno ya bbulu eno ya yero obasangeyo nogana ekiki musajja gungu ali mukubi wa mundu nti ffe baatusuula olida kwegga tewaliwo nkola ntuufu nabano bennyini abagenda ekappa naawo bagenda nga tabali cancelled olabiraawo ku listi nti ogendaka ne mukuŋŋaana ne bakuba bandi ne mujja mu uniformu ne musooka mufuluma ebweru ebifaananyi ebiraga nti abo babawummuza muki mujje naye nga ne bakkano baani bagende bagamba ha naye bane twakolera bwereere ne bakumbaawo ng'amaziga ge gakola ki omu yaganira mu fulati ebbombo bamugjamu na miggo afande wawummula gende ewammwe nti wewe Museveni n'akimanya nti bakamba Mpumuza tinkagarugamu togavaamu bamukima waggulu mbooko ssebo aganya okgenda eka so kyandibadde kitya nga tunatuuka kyandibadde kitya waliwo ne gwe wagambye nti ye yali abakwatidde mundu ayagala kubalya kaakati ku exercise yaffe ya 98 afande emateeka CPA yali overall bagende bateeka mu suicide Katunzi anti yali katebe kirekaawo tebamutaddemu tugenze twawumuze twakola wano mu General Quarter kuwumuza ebbombo ekireka twakola center bagenda okuwumulira otuuka wali nze gwange gwa list print out Giita Musoke yakwata nkakase gwogenze simpewo nze kwasa akatabo akafananyako nakakuweereza akeggulu nga tuwumuza abasirikale kati certificate ziri awo nze nkakasa certificate kwata signing wano yeggwe kisubi etwaliwo babiri n'enviiri nga enviiri ziringa za konyi kati exercise eyo kakati balese Katungi yenna alumemba bambinga mahe nowambingire Museveni akimanya kati n'abakulu bali awo batya side nga yenna wagaawo alinga enkoko empanga bapresident ngai kirana nena mtwa kirana mwena ngendaka nti afande bagambye ani yagambye ngende eka I want to know ne babembereza society paka omukulu omu yagana namga kati manya afande society nti obato simye gendaka tokwata katabo toka sayininga ne sento zikwatako nagamba zo sente zirwa maisadi yali chap nnyo sente zo zirwa ne bagamba sente zo weziri naye tokwata katabo kibetege togenze ogira okyabeeramu tujja biraba maaso eyo society yalumba wali obasasuyira sente nagamba mumpereze zanje ne babala kyana mwena ne bakiteeka wano society nakatabo teyakakwatako n'atambula n'agenda nagamba ati zine nesembi mpya mwazi bala nezanje kati sijenzeka akatabo kamwe kaako society naddayo ekireka n'atuula wali yamujja maje n'ekiyekina na mwana yakirya mwazi bazenga zange naye nga nze yali kwa 27 bamwadde kyana mwena agendewa akite naye nga omusajja yandibadde afuna kyana mwena era ze stroke ezamu kuba stress n'atuka n'okufa n'akawuka kaalimu munda society n'afanga embwa oshaba kati ze complain ezo yali major kakati abaana abawumula bennyini bogenda mu pensions office wali strengths gye bayina yawumula 92 ne 94 nze ku lwange nkimanyi si ntuufu kubanga mwalimu empewo era abaana bateekamu amannya gaabwe ng'era bw'omala okufuna wali akataboko ng'ajja emabega n'agamba jangu gamba gwe mugisa kati okuwa 15 nga mu mwaka 5 ye ng'ateekwa ne 10 era baavayo nga bonna jimu tekisi zaabwe zijjudde abakola mu likodizi olaba muzannyo kati empewo teebereza nti empewo ebeera mu magye okuva 92 erimu ba veterani erimu pensionizi eriwa kakati wali pensioni bw'otuuka mu kompyuta kubanga ebitona twabi computing mu kompyuta mu ebiri programu zonna mweziri kati olaba mulimu omuntu gwe bayita Mugisa John nga yawummula naye ng'awummula through ghost mwayitwa amufeedinga naye kati oli abuuza naye ono ye alifuna dde akasiimu olaba omwana oli akola mu pensioni lwagenda mu kikuubo n'afunayo kimaama enjo namuga waliwo ddiiro yeto obufaananyi bwo ebisigadde byange bajuza foomu wali nga bagamba oyo namwandu nga bamuteekako obukadde aga anti gy'emizannyo
Kanola bomwana yakayingira amagye n'omugamba yeggwa asobola otyo ogula emmotoka eyo nti mwene alaye mwali bafu fe twajja kunoonya ssente kati baba ne mandube bana ezo million ne azifunye once body etudde bali abalabyemu abakulu million zifulumye webukadde mmeka 5 bikadde 2 mulaba mwenkana nejjita wayingira kyana mu 3 tozimbanga laba omwana ayingidde jama je laba kyakoze ekizimbaawo omugamba nekyo tufaanagana yakola wanti akola mu pension goba otegedde jita so ekintu kino ekyokuwumula ne ssente zino emitwalo 15 kya tukinenyeze IMF teyali nsobi President Museveni talina buzibu bwonna ensonga yali kukendeeza ku bakozi mu Africa era kyajja 2 President Museveni mabegaawo n'ajjawo ekintu kya disaster mu magye kubanga abajasi ku ntalo baalwana ne bakoowa olw'embeera nekinaki tata yafa mama yafa omuntu n'agenda mu kyalo n'atadda muzee n'agate muddamu kwata badizata mubaleke era ne botuka fande sala kugamba nani alikuelezea nti dizata yiko dizata beera yo mu kyalo naye ko bba mwana yinki nobbe enkoko ye tujja kwata nagwe tukucharginge jibe misangeji obbi enkoko yo mwana yinki okubye mwana yinki tweteno gwa disaster bakusiberuzira kino ndabanga nakaka kodyo lwaki tebabayita buyisi mwenda ne bagamba nti abadizati mudde wali obuyekera NRM mujje ekyo nakyo anti kati nakyo kali awo kalinga kakodyo kubanga ndabanga akakodyo nti oyinza okubeera tempted n'okola kyokoze mu kyalo eyo gy'oli ne bw'obutaba era nga babikola ne bakukwata kubanga kati olaba kati ngaffe mu kiraliko omujasi yenna bw'abanga avudde mu magye without official leave era ffe tukubala wali ne tukusuula kyobula tulina gundi ziri option ziri 2 waliwo increase ne decrease. Decrease means nti kisubi obadde absent 3 days oba 4 days bw'obeera absent wali nku decreasinga ekibinja kyo kiraze nti gundi sekatawa toliyo tokola kati nkuteka mu decrease bwe nkuteka mu decrease omusala nga ngenda comparinga strength y'omusala sikuteekako bwe bw'ofubuka gy'ofubutuka wamwe katale ka mmese ogenda okujja nti guno mwezi tofunye mu banka nga teri ssente nti Giita yakujjako ng'ojja oyaka sasa afande olitupa jina yangu nti what is this kuva mu kibinja kyo kyalaga absent kakati olina kuyita mu boodi ya kooti bakusibe emyezi 6 emakindye ndyoke nkuzeeko Giita sinze nakola amagye kakati okumuza abasirikale President Museveni n'agamba abantu bonna abawumula 9/2/94 babazze ku musaala guno omupya naye ebintu ebyo nabyo byogerwa tewali format entuufu buli omu awuira muke bw'osanga brigade yagamba ekyo n'agamba Giita era waliwo muyambuuza Giita olina bakadogo bameka konze na 10 olinamu abaana abawumula 9/2 konze basinga obungi bamaze emyaka 15 ebweru nti bamaze 28 kola listi yaabwe ogitwale wafande mu musinguzi yakuira pensioni wano brigadier yali mu CPA ne bafande mateeka ba tumukunda abo ababadde baka kodiri bani ogitwaleyo abaana bo president yalagira dda babazze ku misaala nenja kutegeeza ne juzi nsanze omu yawumula 92 nangamba nze nakoma ku 10 era bangambye ngende nkola affidavit nankubira essimu nanga walolo ya inagoma kwanza walolo ya wafo mujasi baita Kasumba Patrick yajja okusobola format y'ebyamaje militarire genda kwanza obuzibu ki ndani kakati bangambye mbobwe nawumula nakozesa amanya malala ate kati endaga yange muntu naye yogera amanya malala kati bayinza kumpa pensioni nsokontereza ebyo kati nakuwandika affidavit kwanza genda okwata ye5 ogende wa Kasumba osoyalinge obitereze kati ndozo laba problem abana gibalimu mu maji yakozesa amanya malala fyeka no parking busagwa simanyi mu Mangereza kati nerifulumanga eryo olidde kakati eri kati ate eri mundaga muntu kati abo nakategole ziruddawa bwerwe nenga tiwali nkola ntuufu erungamya abantu abo oyo nabye nagamba nze sifunangako nenga mistake yagikola mu magye akyalowooza akyakozesa eri teera nkwongere nombuuza go teera nkwongere ate mu kyalo bampitanga bya Katonda endaga muntu kati ekyo tebajjamuwa pensioni kubanga ebintu by'amagye kati byonna biri wired Giita Musoke ne nakapiripiti mu computer balaga Giita
nini yange gye bafollowinga ne balaga Giita ayiruddawa bamunonyeza ku nini nti awo naali Fort Portal oba ennamba teriiko bajja kujjayo ne nini ejja kujja Fort Portal bagambe this is a person okiraba kubanga ebintu byonna biriki wateekako ekigalo fingerprint system kati eyo problem lya nolwekyo ekintu ky'emitwalo 15 President Museveni wabanga ddala mutuufu yakyogera ebintu byere formalized abaana baleme complaininga omuntu omanye nti ndi bweru nayinte tukyenda mwena it was an order of IMF babaze ku misa era fomu sebo bazijjuza bwa weziryawo fomu yinza nokuleta yemu encha fomu weziryawo naye babaze ku misa fomu weziri babayita ne bazijjuza eyo na mu district nete baba wa sente chenjagalo demuotereze President yagamba omuntu yenna yawumula 92 nga wafuna emitwalo 15 ng'omaze ebwere emyaka 15 nga kyenda bakati bamaze emyaka 28 babaze ku musala guno omupya scale eriwo kati new salary eriwo kati ng'omujasi gyafuna ne babere mu kyalo baba balirire balawo balenti nno Sergeant Giita Musoke asana kufuna milioni 3.5 bazinkwasi akatabo kange bakamendinge balage nti nno has retired in such a bunches agendeka tebikolebwa oyogera ku ya retiring obulungi eyo waliwa service no longer required ebyo nabyo mu kiseera ekyo mu records mistake mwezaakolebwa era bwe tubeeramu nga tuwumuuza bano bakiri rectifying ne bagamba no abaana bano bagadde okufuna emirimu naye buli we batuuka bagende mu security ko bagenda bweru babagamba service no kitegeeza gwe nze gwoze okusaba omulimu nkukuba netteke kubanga vana wano olabika gwe bagamba ng'ogenda oyoze toyiri notajooza service no longa required kitegeeza nti osana nakufa ovene mu Uganda kwe kusandika nkyusa that what ekintu kyali badde oba kuwakaddi ate akaddiwa kiri baba akaddiye n'akaddiye ajja genda mu center kakati olaba bino ebintu by'okuwumula bino abantu babiteekamu nnyo okugamba nti muzeeyi yagamba abakadde bonna babajje mu magye ekitali kituufu President yabagamba mbumulaba omuntu aweddeyo nga takyasobola era juzi yeewuunya nnyo okulaba nti omutwalo gumu guvudde gukuŋŋaanye guli singo gugenda Somalia muzeeyi n'agamba all of those ani yabawumuza ngalaba ne babijana bagamba nti gwe bya Katonda nti anti afande banzijamu yagendayo omwana omu n'awanika omukono n'agamba Your Excellency bwe ndaba abantu bonna booli nabaawo ndabako gwe ntegera yekka Nalweyiso naye abalala nga sibamanyi naye omanyi nti twawamba nawe Kampala nkyali kopolo muzeeyi naga how many are you still corporal and sergeant bawanika 10 mbadi what is this kale nga temunagenda Somalia mwene babawandika amanyi awo mwenna ne bawandiika list muzeeyi n'agenda nayo n'agamba enkya mu Entebbe bagenda ogenda Somalia bakuteebukadde 10 abawadde bonna kolokolo sergeant major olwa kopolo omu eya sacrificing obulamu bwe n'ayogera ki naye abalaba bwe yali ayogera abala ne bamusimba amaaso nga bagamba oyo bamumaze kati muzeeyi naga kati yanenyamba ddi si ewokunenya si anti kati CDF mwawumula ddanga mbadde ndabeera mu kifo mwali anga ndafana mbadde nga mulaba matega wa president mbadde nga mulaba akuma president kyenkulaga nti weakness eriwo yeyokuwummuza abasirikale kituufu okubawummuza abantu balina okugenda eka naye awummudde atya omuntu waba kakati tuddayo wali omuntu wayingira 93 bwe twatuka 96 nga tujuza fomu zeezo kubanga musiko tezaaliyo bakirakisa abamu abali mu magye g'obote nga twabasanga mu records ne bagamba ebyensiko tetubimanyi mwawamba 26 January oyo ne bakufayiro ne bagikola batya naye nga bakyanamu emeka 3 2 kati emyaka gyegyo ne bagisala bwe batuuse mu kuwummula
ng'agamba nayingira 93 nti ebyo tobyogera wano. Bo baagala ki? 96 26 January lwe tuwamba. Ebyensigo tebabyagala. Twali babbi. Olaba kati yo nayo complain eri awo. Nga bagamba olina okusavinga emyaka 9 n'esatu reserve gye emyaka 12. Kati ate wano bali no savinga 36 oba 34 awo okusibaya nsibe president Museveni nsibe Magye nsabyani question. Waliwo abasavinga tebaweza mwenda. Kyana mukaga 92 tebawumula eba ne bawumulira awo. Kyana mukaga 70 gye emyaka 6 ne bayitako myaka 34 Giita Musoke since 83 bala tulabe kale bala 86 kati Giita nkubalira pakati okuva kyana mu 3 paka kati oliwa Magye sina namba bagambe namba yange liko disaster osavinga wasi oba ku kamera oba wa president yagamba ensonga ya Giita eri different nnyo n'endala ensonga yange president ye solution ni Giita muzibu yes anti kale wembera complicated ne general n'agamba je sai n'agamba kati Giita bakolera ekikati serving officer wanji kutulaba n'abantu bampa brigadier general sokirizibwa kujja kamera ngo oli musirikale wano nga waliwo akubalaale nga general oli kaddemu answer otandise fasani oli general wa Magye UPDF kakati kiriwe kimu kukisubi ensonga ya Giita solution yayo kubanga abakulu bonna bagyesambye ngobudde ku nsonga kubeyo tujogedde yes naye embeera yo gamba nti abantu baawumula bafuna emitwalo 10 n'embeera yonna gye baawumuliramu n'ebiragiro by'empulira byogamba president yes solution kikati kuba ebyo byonna bikyala kakati olaba mukulu kisubi omujaasi okoze emyaka 3 ofuna sente z'emmere lesson cost allowance omujaasi azifuna bw'oba ogenda kuwumula sente bazisalako badira salary yo gy'olina okufuna ne bagidividinga by 2 by 500 kati omujaasi obadde ofuna emitwalo 45 ne bajjako ez'emmere ezisigala 5 kati 5 ne bazidividinga by 2 that is 25 ogenda ku salary kati pensioni mutwalo 25 ate 25 nazo bazisalasala ojja kwesanga osavinze emyaka 3 ng'ofuna emitwalo aga by masa paka lwolifa until you are days ng'ofuna ki 2 olina abaana 7 tozimba ng'opangisa kubanga nayo zibakuwadde ezigenda kumala kuzimba oyinza ogulako ekibanja esaazo n'ogulako ekibanja ku miliyoni 2 nga bakuwadde ngaabi oba 17 oba 15 n'ogulako ekibanja miliyoni 8 oba 7 n'otandika okuzimba n'ennyumba n'ekulema kitegeeza bwe ziggwawo abantu b'ekyala ate bagenda kwita kirereese gobba embuzi z'abantu kubanga bala tolina kyokola nze ndowooza enkola yandibadde bweti omuntu yenna yenna yava mu nsiko ne president Museveni yandiyekubye mu kifuba buli muntu n'amugwira yiikayo ettaka ng'akyali mu service kubanga nze olaba afaanyi Tumukunde yansanyusa nnyo bwe yali ng'ali mu seemwayi yagamba basitaafu be bonna aba seemwayi mu bukyengendo bakolera kiri eki ku ssente ez'enfuna eza research ze bampa miliyoni 3 buli mujaasi ngenda mugwira amabaati yamugwira amabaati 10 agaaga ng'ate olumala okugafuna ng'ogenda eka ng'akuwaloole ng'ogatwala yawaka oli mu service ofunye amabaati 20 kale akakayumba kale kati kankole nnoonye ssente ezigula emiti nakinaki nzimbe Tumukunde yakikola kasinga bakomanda bonna baali bwe batyo ne bagamba tuwumuza bameka tuwumuza bajaasi 8 president Museveni mulimu jaasi amugwidde yikayo ettaka olira abaana b'omujaasi abo bana ngafa bava mu nsiko state house sponsorship mulimu jaasi emusomesa abaana bana si UPDF kubanga yabiteeka mu UPDF ne babigaana ne bateeka bamulekwa ne babigaana nga bakulu bateeka mu bantu baabwe nga kye bakola mu Kadogo bwe twazuula ebintu bingi ekisubi otaba abantu bali tuyita mu mbeera embi lwa bakama baffe nkola gye bakolamu ebintu muzeeyi yagamba abaana b'abajaasi bonna basomere mu boarding schools Masindi Nakasongola Jinja nze nali mbikolamu kakayula mpadde okuba inspection mu masomero ago abakulu ne babikyusa ne bagamba tebakkiriza bajaasi bonna balina abaana kusomera mu Magye bayita ba orphans ne tunoonya ba orphans ne babatwala olwatala ne orphans nti nedda mutwale mbana abaana basome nga bakulu bataddeyo baana baabwe olwava nti ate amasomero bagaggaddewo
afande Anjina n'agaggalawo. Oyide naye nga n'afande Sale atali orphan yasomera Nakasongola okimanyi bulungi nagenda ngayo kwa respecting emmere y'essomero nga Salimu Sale atudde wali ayina abaana bazaala anoonya ki knowledge gyaliko nakati abadde minister finance abadde minister bagaggawale kati huyo industry ya park biki naffe twandibadde bwe tutyo okiraba n'olwekyo enkola yennyini gye tuyitamu okubonaabona nganze chairman wa BKADOGO ne byenzudde ne sachi gye nkoze ku ground bakama baffe ebintu babiteka mu format entuufu yeso jja kuntwala ejjinja on counseling mu week 2 kubanga ngenda waka ongamba obusente bwobufuna zimba yero mu 2 simayi biki temukuba bakazi temugoba bakazi bamwe temunywa myenge biki naye oyinza otyo okubulira omusota omukubeko omuggo okisoko nzija Magye nga seyagalidde ate nakisuubira nti nja kuva Magye nze mbadde mmanyi nkola mirimu nerinnya lyange lifulumye jina yange nze nabale bombaawo ngabana bagudde eddalu omukazi namugobera nawo namugamba genda mu kyalo kanfune sente nange nzije mu kyalo teyalinyayo yagendawo obulenzi n'apangisa lumu ennyumba ennungi omwaka n'asasula kwezo omukazi ali mu kyalo n'agula ebintu bipya kati yagenda mu kyalo ate abasajja abalala be baatwala agudde eddalu muziye mu uniform mujeke mundu temwangamira nganti ngendaka mungamba genda Jinja mu kiseera kino waliwo abagamba fact bwe nali ne retired major Miga yagamba nti president kyalina okukola kyayite BKADOGO bonna oba abaana bonna abayingira ensuko kinana mu paka kinana mu mukaaga kinana mu 5 yagamba kinana mu 5 ya abayite bajje kolo oba wonna buli muntu bamwaka zindaalo buli omu ne RA ye bamwaka zindaalo musirikale atalina fe twemanyi teri musirikale atalina oide kubanga agamba nti si bangi nnyo nti gavumenti tesobola tetuwera 10 nti buli omu at least bamuwe emiliyoni za 5 juzi mbadde ne Jeno juzi mbadde ombulire ku kino mwekyo kibayinga tokibayinga juzi mbadde ne Jeno omu yampita nangamba Giita okunganyiza BKADOGO ye okoze bulungi era ekintu ekyo kirungi kyatulema kubanga ebyamagye gaffe obimanyi Giita nva kuvaayo nganze general nkunganya abaana aba abakadde bandigambye njala kukola ki buyeekera bakususpectinga nange Giita basooka kuntiisatiisa nengamba kyenkola kituufu yaŋŋambye kyoyogera kye yaŋŋambye ne mugamba kati mupanga kingana Giita mbadde njala tukole project za sabbuuni tuzigabe Kiboga wangaza nanga abantu bonna bakoze sabbuuni base wankamba omukwano wuuyo buli muntu ava buli asimuka sabbuuni liquid soap biki nze supportinga bakwata akabasaako Giita bakaku ogendo tulina abaana bo kubanga kati ndabe emyaka gyammwe musembeera kufa naye mufudde muti abaana mubalesa nira bajje noyo nga ayogera bituufu kale yaye migadde bwayogera kyekyo kyetugamba muzeeyi nti muzeeyi nga bw'otulaba nga bwe wasobola okuba full figure bina kwagalako nga bwe wakusaasira bina fe twagala motoka zo kwezi zogendo tuwa njagula ku kabbajaji kubanga katereve yaffe ya bajaji kugula kabbajaji kaletengayo omutwalo nunde n'enkoko zange n'obusolo bwange wali n'obubuzi nga bubwobwo ngule n'akabanja kange we naleka abaana niwe bananziika kubanga fe twagenda okuva mu Magye kati gwa myaka 3 ettaka likyaliyo gwe mulimu kati babbuloka bali muno tetuyinza kuwera bantu 13 leka nkubuyire nno kati no juzi genocide yali eyo mu lukiiko eyo baabalimu bayogera be bati genocide yanenya abakola ku bintu bya Luweero Baseddunga Mkyala Kaboyo n'abagana ekintu kya Luweero kiri gwawo ddi tukitaddemu nnyo ssente naye owulira abantu bakyabanja muddira abantu ne mubaguzawo akawunti ne mbagama miliyoni 5 mukujjayo ssente ne mumuweemu kitundu endala niyazituwala nga ate z'oyo obonna corruption 2 Luweero triangle tebabagambako nti kuliko Arua kuliko Soroti kuliko Lwenzori Luweero yeno katandika lutalo wano kitwaga tukoleki abantu batwali entezaabwe twakola biki ani yabagamba nti omuntu we Lwenzori ali mu Luweero triangle yali kategole endala utalo lwali twakosa nnyo bantu baayo nti bakituuma Luweero Lwenzori triangle ekyo afande Sala kibuuza Kaboyo
ani yabagamba okugazija Luweero gye tumanyi Semuto Kapeeka Kanziira Singo wa Lukoola Ngoma wa ani yabagamba ogigazija twagala mu matiza abantu bano era sente twaziwangayo abantu abakola ki Luweero triangle tetandise Luweero triangle muzengo tumala okuwamba yateekayo Jacob Asiimwe Kisamba Mugerwa Lucy Nankabirwa afane na Lweiso ne bakola exercise yonna ne bagamba abantu bamatidde tubamaliriza Lucy Nankabirwa Minister Defense Nalweiso naye women wing Kisamba Mugerwa simanyi minister biki Jacob Asiimwe twice wa Kigongo ebintu ne bitambula naye okuva bataka ofisi ya Seddunga kati yafe yaba veteran eganye okuteya lwekyo kyenkugambye nti mwayingira mu ghosti bannamwandu n'ogamba nti bannamwandu bonna mu reporting ekkololo enkya oyinza okulaba abantu bajjudde wali nagamba nze maze emyaka sisasulwanga n'ogamba nti kaba ofani badde wali ojja nalabye waliwo ba ofanizi babalwanyi mbulaba buli mukolo bamba t-shirt za green naye bw'otunula bw'oti n'omubuuza goli mwana waani anti ikondere yali kojja wange bagaye ba ofani kati ikondere yali kojja wange kati goli ofani oyina simusalako lulimi oyo corruption ate gwe nti Lubereza yali tata wange omuto ani yabagambye kati muzeeyi ayagala kirala baleeta kirala ekintu ky'abakadogo muzeeyi akyaga n'agamba abaana ab'ensiko by camps Lutta Abdul Nasser Black Bomba Kabalega Mundurani buli mwana yali omwo mwagala wali mu State House byabalema okukola nga balina oteekamu empewo kati Giita wajjayo kino najja bapirika bokka te Giita atusse Bannayuganda bonna tubaagala nnyo nze Giita Musoke chairman wa bakadogo mu Uganda n'abaana bonna bakadogo bamulabye afande migadde Nsereko bonna mubalabye bazze bannamatamu abalabye lutalo lwayi lumu naye twakozesa formation nnyingi otuuka e Kampala kakati nze sinza kunyumya bye Rubona sinza kunyumya bya Simuliki sinza kunyumya bya Lutoto oba Katungulu obawa kubanga saayitayo naye nga mpulira nti afande Nalweso yayiteeyo Jimu Mwezi yayiteeyo baani twayinabo kakati nze nja kunyumiza ebyakyali Gonza Komando Black Bomba twakola ki n'olwekyo ebintu ebimu kati nze oyito jjoko bagenda omutta saaliyo kyana mwesatu yafa December November ndoza nze nayingira December kati nange mpulira bye nawulira era sinza binyu naye nga mpulira yayite Nakasongole ennyonyi ne zigwawo ne bajjayo abayeekera afande Kasaija yali nnyumize yali mu barracks omwo n'agamba yatta abantu 200 era okufa kwe kwali kutuukiridde kubanga yasooka kutta nga naye alina okufa n'ababa parade nga 2 ne babatta ne bagamba mu buyeekera bwa Museveni ne babakuba amasasi 2 Nakasongola barracks n'olwekyo tetujja kukoowa kubaweereza era mutwe kisubizo enkwebaza totukoowa onawola byensobi chorus wega tutereeze ng'ebintu bya pensioni President Museveni alina okuddayo ku board ne bakama baffe ekintu kya veterans bawumula kubanga kati bawumudde kati nga zino batches ziwumula tebanatuka kubeera ba ex soldiers omujaso owumula n'oba ex soldiers nga n'amagye tegakuyinako kantu konna kati gwoli oli retired naye saa zino bayinza n'obayita ne babakozesa kyobulabe muzeeyi yagana ani yabawumuza bali bameka mutwalo bring them back tebanafuuka kufuuka ex soldiers naye bali ba 92-94 baafuuka ddaba ex soldiers naye babanja tubaagala nnyo bannayuganda mwenna batuwagira bali UK abali Sweden abali Australia bakama baffe mu UPDF bino tutubogeza bisungu naye twagala muddeyo ku board kubanga namwe nkya mugenda kuwumula mudde mutya tubaagala nnyo mukama abeere nammwe Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.